Abantu bangi nnyo abawerekedde ku bakiisei baabwe nga bagenda okukuba ebirayiro eby'okubakiikirira mu Ggombolora y'e Nabweru. Akuliddemu omukolo ogw'okulayiza abakiisei bano obwedda asoma amannya g'abaawangula olwo buli omu n'avaayo n'abantu babamuwerekeddeko nga bwe banyeenya kugaliba enjole. Obwedda bwe bamala okuzina olwo ne balyoka bakuba ebirayiro nga wano bakira abagenyi we balindiridde anti bangi Oluzungu lubatabuseeko. Swear in the name of the mighty Allah. Be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. I, Chenji Francis, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Help me God. Oluvannyuma bano boogeddeko eri abawagizi baabwe ne babasuubiza okubakolera ebintu ebirungi ebigenda okubayamba ng'abalonzi baabwe nga muno mwe muli okukulaakulanya abakyala, abavubuka wamu n'abakadde. Kuba gavumenti yaffe ekimanyi tukola ebitundu 8 ku 10 corporation y'ensenyi. So tulina okufuula nga buli kyabavubuka ekijja tukisaako okukakasa nti tekiddamu kutwalibwa nga mulembe ekibadde ekirala. Obuzibu bwaffe ng'abavubuka si kwe kuba nti tetulina ebyo twetaaga, wabula okubeera nti weebiri naye nga waliwo abalala ababikozesa. So nga ffe mulembe omupya tuzze okukakasa ebintu bissa mu nkola tuteekewo enkyukakyuka. Nzize okutuusa eddoboozi ly'abavubuka n'okubalwanirira. Abavubuka olwaleero bakwatibwa ne basibwa ne bagamba aido. Naye nga aido gye babakwata mu ngeri nnyingi nnyo. Aido ekifudde aido olwaleero kwe kubeera nga abakulembeze abalondebwa mu Magombolola oba mu Uganda yonna as a whole tebatute buvunaanyizibwa bwabwe kubutuukiriza. Okulaba nga tetunyigirizibwa kuba twali tunyigirizibwa nnyo. Batugamba nti esente zaffe gyeziri ebbanga emabega gyeziri naye tetufunanko n'eno. Olwo ekitegeeza nti olw'okubanga nga tebaddeyo kulembeze w'abakadde y'ensonga lwaki bali kifuna. Nze ng'omuvubuka ndi mweteefuteefu okukolera abakyala ebyo bye babadde batabatuusa kuba ebintu bibadde biva wano eno naye nga tebituuka ku bakyala. Ndi mukyala agenda oterawo abakyala emirimu egy'okukola nga tuyitamu bayiniriza obuntu obutonotono obw'okwekolera ne basobola okuyingiza ekyo. And that I'll preserve, protect and defend the Constitution. Omulonde ekisanja 216-221 omwami Maseruka Robert kwasa obuyinza. Nga yakamala okulayizibwa ssentebe w'Eggombolola eno Maseruka Mutessalongo asabye abakiisei okukomya ebyobufuzi kubanga byaweddeko nga kati ekiseera kyakukolera bantu. Ono era asabye poliisi okukomya okukwata abantu ku misango gya kireerese wabula basooke kubasomesa era nga wano waasabidde ekitongole ekiramuzi okuzzaawo ebibonerezo ebitonotono gamba ng'okusaawa enguudo n'ebirala. Essente ziveeko ekikirizibwa emirimu gy'abantu. And I mean it. Nkitegeeza eyampa akalulu omulundi guli eyakanyimye manyi lwaki yakanyimye ate yabadde mutuufu. Omukozi wa gavumenti emboozi ezikubiddwa olw'okuluusa okukola emirimu egyo kati gwogenda ozifuna kisanja kino ng'okola ebyo abantu bye baagala. Oluvannyuma bagenze mu lukiiko ne balonda sipiika n'omumyuka we era nga gye biggweredde nga Kiyingi Francis afunye obululu 11 ng'awangudde Mugabo Samuel afunye obululu 5. Ono akwasibbwa omuggo, amateeka wamu n'okwambazibwa ebyambalo. Kiyingi Francis yeeyamye okugatta abantu bonna awatali kusosola mu bibiina eby'obufuzi. Nja kuweereza obufumu
era nga bwe nannyonnyola abatuuze baffe ab'emaganjo gye nava gye navuganya njagatta kansa eno olw'obumu sijja kutunuulira patiizi ojja kukola n'obwenkanya tulabe nga tutwala division eno mu maaso wabula service deliveries kuziwa abantu baffe bafune service deliveries mu mbeera ey'enkanya ey'obwenkanya tetujja kutunuulira nti ate ono bw'enyalemwa wabula okuyisaamu ebiteeso ebyawamu eby'obwasseruganda. Abantu mu Ggombolora y'e Nabweru basibye bali mu ssanyu oluvannyuma lw'okulayiza abakiise baabwe bye baalonda ng'era ekisigadde kiri eri bo okuteesa ebinaabayamba wamu n'okubatwala mu maaso.